Mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nze mukwano gwo John the Preacher. Nsabye ontaagingire bamaayi muuna banusula abakazi bonna basiraamu abeebikkirira buno obw'oku maaso abeesibako obwesibi n'abateebikkira ddala naye nga basiraamu bagenda mu mizikiti. Nsaba bawulirize nkomewo. Wuliriza vidiyo eyo. Mugenda kuba temumanyi bano bengenda okutematema. Naye omukyalo ow'omujjana bw'awandula ku nsi kuno yonna ensinga bwe mugirabanga amazzi g'ensi eno, amazzi agali mu oceans, agali mu lakes, rivers, agali mu swamps, amazzi gonna nga gakaawanga ekigaji, omukyala Ulayin n'agasipiitinga bw'ati pu gonna edduso era lyokka ligakyusa ne gawoomerera okusinga omubisi gw'enjuki. Kati olowooza kiisa eriba eti okumunywegera kokka omuntu agenda kumalayo emyaka emeka? Tebagenda mu nsonga, abakyala b'omujjana tebagenda mu nsonga, tebagenda manju, tebagenda manju, tebawunya bumwa ba Ulayin fil janna. Ekyo kimala. Kaakati bassebo ne bannyabo, buli lwe mpuliriza vidiyo ng'ezo basheeka nga batuuzizza abaana b'abandi abawala n'abakazi, babafalaasira, babasomesa ebigambo eby'okubakkakkanya n'okubateeka wansi. Lwaki bakola emisomo egifaana bwe gityo? Kwagala kuteeka wansi bakazi, kubalaga nti bw'oba ontawaanya wano, bwe mba nnina kye nkugamba n'owooza nakooye, mujjana ngenda kufuna akusinga, kye bategeeza. Era buli lwe ndaba vidiyo ezo mpulira obulumi, kubanga nze nina abaana bange abawala 3. Ngenda ne ŋŋamba wati olunaku lumu omwana wange ng'afunye ekisiraani n'agwako ekikobe ekipali n'asiramuka, ne bamuyisa bwe batyo, ne bamusomesa ebigambo ebifaana bwe bityo, ne bamwogerera ebintu bwe bityo. Kiribeera kiti ekyo? Naye kikafuwe mu linnya lya Yesu. Katonda nga bw'ali omulamu tekijja kubaawo. Teri mwana wange n'omu agenda kusiramuka. Naye kati mpuliriza bulungi, mukazi gw'omusiraamu, njagala tudde mu mazima, njagala obeere wa mazima. Abakazi b'omujjana bwe babeera nga bali bwe batyo, onoosobola okuvuganya nabo? Onoosobola okubavuganya nga ku nsi ovuganyiza obwana obuto bw'otuuse okuzaala, baleese mujjawo naye ng'ojula kumusiba pampa naye nga ye mujjawo, ne bamukuleetera nga kumpi muzzukulu wo, ne mutandika kuvuganya naye. Kati ate otuuke ne mu ggulu lye muyita eggulu oba ejjana, ate naye wabeereyo okuvuganya ng'ovuganya omuntu oyo omusiraamu gw'asomesezza nti bw'awanda ku nsi ng'amazzi gabadde gakaawa gawoomerera n'okusinga sukaali oba okusinga omubisi gw'enjuki. Gwe gw'oyagala okuvuganya mukazi gwe? Bassebo ne bannyabo njagala kubategeeza, newankubadde singa eggulu ly'obusiraamu bejja n'obusiraamu ntuufu, sandi wagidde muwala wange kugigendamu, kubanga ejjudde obulumi, ejjudde obubi, ejjudde okunyigirizibwa eri abakazi b'oku nsi. Mukyala gwandaba mpuliriza, ekigoye ekyo kye weesiiba weebisse weebika kya bwereere, kikumenyera bwereere jja mukazi gwe. Otawaanira bwereere mukazi gwe. Emaali gy'owaayo, byonna by'okola omenyekera bwereere. Weetaaga okutegeera ekyama. Ekyama si kirala. Ebyawandiikibwa bisomesa mu kitabo ky'Abagalatiya essula ya 3 olunya olwa 28 nti tewali njawulo wakati w'abakazi n'abasajja. Bwe tuligenda mu ggulu ffenna tugenda kubeera myoyo.
nga tuyingidde mu ggulu ffenna tugenda kuba nga tufaanagana, ffenna tugenda kuba nga twenkanankana. Tewagenda kubaawo nti ate ono omukazi ate ono omusajja, tewagenda kuba byakufumbirwa na kuwasa. N'olwekyo owooluganda, mukazi gwa ndaba naawe ampuliriza, njogeza bulumi, mpulira nga ennaku gy'obonaabonedde ku nsi ate nga gye baagala ogende era obonaabonere mu jjana ya Allah. Bagambye omusajja omu agenda okukola nga si musiraamu nnyo bagenda kumuwa okusookerwako abakazi 100. Abafaanana bwe batyo. Gw'ogenda kubeera waakumeka? Ogenda kubeera ludda wa? Bagenda kuwa ki? Mpeera ki gy'ogenda okufuna ng'omukazi omusiraamu? Bwe tubagamba okulokoka, ekyo kye tutegeeza Yesu tasosola mu bantu. Ffenna twagala kyenkanyi. Tewaliyo mpeera ya mukazi, tewaliyo mpeera ya musajja mu ggulu. Ffenna tugenda kufuna empeera y'emu. Mukazi gwe lowooza ku bigambo bino ng'okyali mulamu. Mukazi gwe fumiitiriza ku bigambo bino ng'okyasobola okubifumiitirizaako. Mukazi gwe lowooza ku bigambo bino bye njogera ng'okyali mulamu. Weetaaga okutegeera kye bayita amazima ga Katonda, olokoke mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabidde ekisa kya Katonda kiggule omutima gwo. Katonda aggule omutima gwo, abebentule omutima ogwo gw'ejjinja, ogwo gw'ogamba eddiini ya taata, eddiini yaffe, otegeere nti weetaaga obulokozi. Mukazi gwe weetaaga eddembe. Yesu eddembe alitandikira wano ku nsi. Eddembe alitandikira wano ku nsi. N'omuweereza n'olinnya ku kituuti n'omuweereza ng'abasajja batudde wali n'oweereza. Eryo lyonna ddembe Kristo lyakuwa. Eryo eddembe olyetaaga mukazi gwe. Obadde mu busibe ebbanga ddene kibi nnyo okumalira mu busibe. Weetaaga obeere n'eddembe. Kubanga Bayibuli egamba nti Kristo gw'afuula ow'eddembe.